Soose n'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa bwe yakyatukuumye nga tuli balamu era akyatutadde mu bantu be abamanyi nti tuteekeddwa okusaala, tuteekeddwa okumwesinza. Kyengera ky'amaanyi nnyo buli muntu aba asadde ky'olina okwebazanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa. Kuba tolowooza nti ffe basiraamu fekka otuli mu bugembe muno oba otuli mu kifo kino, siraamu tuli bangi. Naye bwe tuba nga tusadde era yini zino ze tusadde, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'okutuwa ekyengera ekyo. Nzizaako okusaba ebyengera n'emirembe bidde eri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eyakola omulimu ogwali ogw'amaanyi n'asomesa obusiraamu. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala amusasulemu kijjuvu. Baganda bange abasiraamu, njagala era olwaleero tugendeko we twakoma mu kweyigiriza ku nsonga ekwatagana n'eswala. Era mbasaba nti bw'oba tolina nnyo kikufulumya oba kikutwala, wandibadde otuula kale n'owulirizaako ne twejjukanya, kuba abantu bangi nnyo tusaala eswala naye ng'ate ensobi bw'ozitunuulira nnyingi nnyo. Singa oyimirira mu maaso awo oba oyimirira ku mulyango gw'omuzigiti n'otunuulira buli muntu asaala, wallahi oyinza okwewuunya era oyinza okukwatibwa ennaku n'encukwe ng'abantu oluusi omuntu asaala nga bw'alaba, asaala nga bw'ayagadde. So nga ate swala Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagirambika bulungi nnyo era n'atubuulira tuteekeddwa kusaala tutya. Era ye ibaada enkulu mu ibaada enkulu eyatwala Nabbi sallallahu alayhi wasallam, Allah n'amujja mu nsi n'amutwala mu ggulu n'amulaalikako eswala. Sawumu teyamutwala, hijja teyamutwala, ezzaka teyamutwala, naye bwe yatuuka nti eswala eno yamusitula n'amutwala mu ggulu n'amulaalikako eswala nga amuyise waggulu mu ggulu. So Nabbi bwe yakomawo basahaba nga tebamanyi tuteekeddwa kusaala tutya, era Nabbi n'atwala omutawaana okubeera nti ayigiriza basahaba be bateekeddwa kusaala batya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'alinnya akatuuti we yalinnya n'asaala. Bw'amala okusaala n'abagamba swallu kama ra'aytumuni usalli. Basiraamu bange, basahaba bange, musaale nga bwe muva okundaba, nga bwe mundabye nkola ki nsaala, bwe mutyo bwe muteekeddwa okusaala. Ennaku zino tuli ku lugendo olw'okugolola ezimu oba oliawo ku nsobi ezikolebwa oba omuntu amanyi oba omuntu tamanyi. Naye ensobi ezimu zitta eswala y'omuntu ate ezimu n'eswala n'ebeera nkendeevu. Naye singa tubuuza ssaawa eno nti ani atukimiramuko eswala, okukima eswala? Basiraamu, ani atukimirako eswala? Oba nze kambakimire muŋambe kino kyekituufu, kino si kyekituufu. Bwe tutuuka ku kigambo kad qaamati swala, kad qaamati swala, senga oba okimazeeyo ogamba otya? Kad qaamati swalaati, kad qaamati swalaatu. Ekituufu kyekiriwa basiraamu? Kuba buli omu bwe tubeera ewaka okima eswala n'osaala, oba bw'oba nga gwe mwazini ku muzigiti okima eswala, kati bw'oba oli waka ewuwo ogamba otya ni kad qaamati swalaati, kad qaamati swalaati, oba ogamba ni kad qaamati swalaatu, kad qaamati swalaatu. Ekituufu kyekiriwa ku bibiri? Buzibu ndowooza mubulaba. Embeera tukola ki? Tugiraba, naye nga alhamdulillah tuli basaaze era tusaala. Baganda bange bwe tuba tukima eswala tugamba ni kad qaamati swalaatu, kad qaamati swalaatu. Naye ennimi ezaffe zamanyirira nti tugamba ni kad qaamati swalaati, kad qaamati swalaati. Ennimi ezaffe bwe zityo bwe zakola ki? Bwe zamanyirira. Naye zamanyirira mu kitali kiki? Mu kitali kituufu. Ekituufu oba okima eswala
gamba nti kad kamati salatu kad kamati salatu okujjako bw'oba onayimirira ku swala ogamba nti kad kamati swala kad qamati swala toyatuza ate ennyukuta ekola ki ennyukuta esembayo ekyo tubeere nga tukola ki tukitegeera tusaale swala entuufu bwe twali tusoma wano ku mulundi guli ogwayita wayiseewo akabanga twakoma ku nsonga nga tutuuse ku rukuu kwekola ki okola ki okotama arrukuu kwekotama mu swala ate okukotama mu swala rukunu min arkani swala mpaji namba kuba eswala nabagamba tulinamu arkanu swala ne tubeeramu ne wajibatu swala ne tubeeramu sunanu swala ne tubeeramu mubutulatu swala ne tubeeramu makruhatu swala ebyo byonna byonna omusiraamu asaala alina okuba nga abimanyi nti bwenkola kino eswala yange eba efudde no compromise bwenkola kino eswala eba ekoze eki eba efudde bwenkola kino eswala yange eba nkendeevu kino kintwala ku sujudu sahawi kino tekintwala ku sujudu sahawi tujja kutuuka waawo nawo ku sujudu sahawi kuba abantu abasinga obungi sujudu sahawi amazima gali nti wallahi tetugimanyi naye bwe tunaaba tutuuseeyo biidhinillah nayo tujja kwongera okulambulula sujudu sahawi ebeerawo ddi kabula salaamu ebeerawo ddi baada salaamu ye sujudu sahawi ejja nga kiki ekibaddewo olwaleero luno njagadde tutandikire bwe twakoma nga tutuuse ku rukuu okukotama ogenda ku maviivi mu swala nabagamba nti ogenda ku maviivi mu swala okugenda okutuufu olina okuba nga omugongo gwo okoze 90 degree ani ayinza otukoleramu wano rukuu basiramu temutya bintu byakukola ki byakuyiga nti bw'oba ogenze mu rukuu nga ne bakuteeka ekikopo ky'amazzi mu mugongo tegayiika gasigala gakoze eki tosse nnyo wansi ate omugongo togulese nnyo waggulu kuba eriyo abantu abagenda ku rukuu nakka nnyo wansi nakka n'omutwe n'akola ki n'atwalirako n'agendera ddala nedda bw'oba ogenze mu rukuu okugenda okutuufu olina okubeera nti ogenda oleeta takbiira ekutwala ku rukuu n'oba nga okotama olukotama ndowooza mundaba bwe tuba tugenda ku rukuu mu swala tulina okubeera nga ositula emikono gyo nga bwe twagamba nga tutandika eswala nti ositula emikono gyo hadhwa mankibaik ng'ogituusa eitha ku bibegabega kino Haji Haruna akimanyi bulungi nnyo mbeera yaliwo muganda wange oyo ng'agirimu nnyo era akyagirimu nnyo ate entuufu nnyo oba oleeta ositula emikono gyo hadhwa udhunaika n'otuusa ku ki saizi yaki y'amatu kati bwe tuba tugenda mu rukuu n'obeera nti bino ebibatu bino birina kutunulawa mu maaso n'obiteeka ku ki ku maviivi n'obiteeka ku maviivi abantu abamu bagenda mu rukuu n'akwata bw'ati n'akwata nga bwemukola ki omu n'akola ki omu n'akwata eno omu n'akwata eno wansi eyo yonna ebeera nsobi mu ki mu swala eŋŋenda entuufu olina okubeera nti oteeka ebikono gyo nga gino ebibatu byo bitunudde bitunudde mu maaso era nga bikutte ku maki ku maviivi go ng'ate omugongo gwo guli straight n'ebigere ne bikola ki ne bikka eyo yeŋŋenda ki yeŋŋenda entuufu gye tugendako mu ki mu rukuu kaakati awo ku rukuu senga gwe atuuse leeti mu swala osanze imaamu ng'ali mu rukuu okola otya banaye mukola mutya naam
Naam, okola otya? Aha, muwulira oyo. Aha, owundi. Aha. Aha. Owundi. Bw'osanga imaamu ng'ali ku rukuu, abantu abasinga obungi kasita atuuka nga imaamu ali ku rukuu yajja buje akola ki? Yeegayita kwani? Ku imaamu. Agenda bugenzi ne yeegatta ku imaamu. Bassebo ne bannyabo, bw'osanga imaamu ng'ali mu rukuu, take your time. Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti esswala la ta'tuha wa antum tas'awun, togijjaamu ng'oyina olumuka. Omusajja omu sahaba yajja ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asanga nga bakotamye mu swala, n'akotamira mu mulyango, n'ajja ng'atambula asange ki? Asange ejjama, asange raka, kuba yawulira nti eraka ekuyitako nga tosanze imaamu ng'ali mu ki? Ng'ali mu ruku. Kati ye olwayingira mu mulyango n'asanga imaamu ng'ali mu ruku, n'akotama n'ajja ng'akola ki? Omulala n'adduka misinde, kudduka misinde. Nabbi n'amugamba nti zaadaka Allahu hirs wala ta'ud, Mungu akwongera okwagala esswala naye toddamu kyokoze. Toddamu kyokoze eki? Kyokoze. Ky'oba osanze ma adraktum faswallu, ky'oba osanze ky'oba okola ki? Wa ma fatakum faqdu, ekiba kikuyiseeko beera ng'okola ki? Beera ng'okiriwa. Bw'oba waakayingira mu swala nga imaamu ali mu rukuu, leeta takbiratul ihram, kuba ye takbiira ey'emizizo ekuyingiza mu ki? Ekuyingiza mu swala, ogambe nti Allahu akbar, then ogende wa? Osange imaamu mu rukuu, oba omusange ng'avuddeyo eraka ebeere ng'ekoze eki? Ebeere ng'ekuyiseeko, ate bw'oswala bw'eba ewedde oddemu obeere ng'ononayo ki? Ononayo eraka eyakoze eki? Eyakuyiseeko. Bw'oba omusanze nga tannaleeta takbiira emujja mu ki? Mu rukuu, obeere ng'eraka okoze eki? Eraka ogisanze. Ekyo tukyegendereze nnyo. Abantu bangi nnyo tuyingira mu mizigiti, abamu manyina okugamba Allahu akbar, mbu imaamu akulindeko. Imaamu akole ki? Akulinde. Onagamba abamu batola ne salaamu, salaamu alaikum, mama ategere nti onnatuuka akole ki? Basiraamu, eswala muleme giteekamu nnyo malala, muleme giteekamu nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam byataakola ki? Byatatusomesa tusaale nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatusomesa okusaala. Bannaye eswala ibaada nkulu nnyo, abantu abasinga obungi mugizannyisa, batugizannyisa, naye eswala ibaada nkulu nnyo, kuba ye ibaada omwavu egenda mubalwako, omugagga egenda mubalwako, ali atya buli muntu yenna. Gwatalina sente bagenda kubala zaka, gwatalina zikutwala Makka tebagenda kubalako hijja. Naye eswala, oba olina esente bagenda kubalako eswala, oba tolina sente bagenda kubalako eswala. Kati abanadamu mwandibadde nga mutwala eswala nti nsonga nkulu nnyo, era tuteekeddwa okubeera nga buli muntu yenna ateekayo nnyo ebirowoozo, ateekayo nnyo amatu okutegeera kiki ekitta swala ye, kiki ekitwala eswala ye mu maaso. Banaye zaka mu mwaka mulundi gumu, hijja mu buwangaazi bwonna omulundi gumu, swawumu mu mwaka omulundi gumu, eswala buli lunaku. Naye kyewuunyisa abantu gye batamanyi, deire buli lunaku omusiraamu oteekeddwa okusaala eswala, n'abantu tebagimanyi. So awo wenjagalira obategeeza nti ate bwe tuba tuli mu swala eya juma, bwe tuba nga tuli mu swala eyaki? Eya juma, n'osanga imaamu ng'avudde mu rukuu, n'osanga imaamu ng'avudde mu rukuu, bw'atoola salaamu oba olina kusaala dhuhuri, bana mukitegeere.
senga olwaleero lwakutaano masha Allah tuva kusala salatul juma bw'osanga imaamu ng'avudde mu rukuu n'agamba sami Allahu liman hamida n'omusanga awo oba n'omusanga nga ali mu sujuudi oba n'omusanga nga ali mu tahiyatu n'omusanga nga tannatoola salaamu naye ng'eraaka eyokubiri ekuyiseeko imaamu bw'atoola salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah bw'osituka osala eraaka nnya kankire mu lusoga Ajaruna bwe yagaana imaamu ninze imaamu nga ndikusaza juma nondagaana nga maze okuva mu ruku mulaka ey'okumeka kuba juma erina eraaka imeka ebiri ekitegeeza ruku esooka ekubise ku mulaka esooka ne ruku yakubita ku mulaka ey'okumeka ey'okubiri wayagaana imaamu ng'aviire mu ruku mulaka ey'okumeka ey'okubiri imaamu bw'atoola salaamu situka saala eraaka ibiri otyame tahiyatu osituka oleeta eraaka ibiri odimaliriza otyame tahiyatu mootoole ki mootoole salaamu ejjuma eyagaanibwa nga oyagaine imaamu ng'ali mu ki mu kkotama bw'oyagaana nga okukutama kukubiseeku kitegeeza nti kola ki eyo solatul juma ekubiseeku mpegana oli kusala solatu ki solatu dhuhuri ekyabasiraamu nakyo tukitegeere ensobi abasiraamu tugikola najja imaamu ali mu tahiyatu mulaka ekola ki mu tahiyatu mu juma atodde salaamu n'asituka n'anolayo eraaka zemmeka biri n'atoola salaamu hatha khata eyo nsobi twegendereze nnyo ensobi mu swala bwe tuba tumaze okuva mu rukuu tulina kye tuyita al-i'tidaalu minhu al-i'tidaalu min ar-ruku'i okkotaamulukuka imaamu wagambira nti sami Allahu liman hamida ne tuvaayo bwe tuvaayo ebisomebwawo nkakasa nti mubimanyi bwe tuva mu i'tidaalu min ar-ruku' ne tugenda mu ki mu sujud imaamu n'agamba nti Allahu akbar ne tugenda mu sujud ebigambo biwanvu tusookawo mikono oba tusookawo maviivi aqwalul ulama bigambo weebiri ebigambo byabamanyi tusookawo ki maviivi oba mikono gye gikola ki oba mikono gye gisookayo basiraamu tusooka ki bismillah tusooka maviivi ijjakwa nti jakutubone genda kwa nti siyemerera waigulu ojje mu sujud genda Allahu akbar omulala tusookawo ki kuba riwaaya weziri bbiri la yabruku wala ma yabruku alayhi albaid aya utida kujaawo ino katuje nekyo insha Allah taala ajaruna tuida kwesotinga katuje nekyo insha Allah taala araftum dhalik soka mikono ntido tujire mu kuna mikono sami Allah man hamda Allah eyo nayo riwaya weeri eyo nayo riwaya ekola ki eriwo tida bijamu ino kuba tienda kukola ki kuba kyankalanya kuba hadi kula hasunan tienda kuba kyankalanya ino almuhim ndakuyirawo biidhnillahi taala kati bwe tugenda mu sujud either ososezaayo mikono oba ososezaayo maki maviivi bwe tugenda mu sujud Nabbi sallallahu alayhi wa sallam amarana an nasjuda ala sab'ati a'dha. Nabbi yatulagira nti bwe tubanga tugenze mu sujud tulina okuvunnamira ku biyungo musanvu. Ebiyungo birina kuba musanvu. Ekiyungo ekisooka alwajh, face. Abantu bwe bagamba face balowooza nti kyenyi kino kyokka.
naye ate ennyindo eno ekola ki? Erina okuba nga egendeddemu kumpi n'emimwa ne giba nga gikoze eki? Gigendeddemu. Singa onaagenda mu sujuudi n'oleka ennyindo waggulu ojja kulaba nga amaaso gayitamu ne gakolawa? Ne galaba emabega, emabega. Kati sujuudi entuufu ekyenyi bwe kikoona ku ttaka n'ennyindo erina okuba nga ekoze eki? Ekoonye ku ttaka. Ekyo ne bakibala nti ekiyungo kitya kimu. Ne baddira ebibatu ebibiri al-kaffaini, ebibatu bino ebimeka? Ebibiri. Birina okubeera nga nabyo bikoze eki? Bikutte ku ttaka. Obuzibu obukirimu nti Nabbi sallallahu alayhi wasallama yatugaana okubeera nti naftarishu, twalirira emikono gyaffe nga embwa bwetuula fi sujudi, nga tuli mu sujudi. Nti tokkirizibwa kugenda mu sujudi n'oteekawo emikono gyo bw'oti n'oyalirira emikono okuva ku lukokola mpaka byonna ne biba nga biri kuki? Abantu mubalaba mu swala, omuntu n'akuliraana n'olaba nga ateesewo emikono gye gyonna. Bwe tugenda ku sujudi emikono gino ebibatu bino ebibiri tulina obiteeka, omutwe ne gubeera wakati waki? Ate toteeka eno, ate toteeka eno, wabula girina kubeera wakati mu ki? Wakati. Ebibatu bino omutwe gulina okubeera nga gubeera wakati mu bibatu byo. Abantu abamu baalirira emikono. Ekyo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yakigaana era yakiziyiza. Bw'onaaba okikoze bw'otyo ekitegeeza onaaba okoze ensobi era nga weefaananyiriza entuula yaki? Entuula y'embwa, kuba embwa bw'ebwama. Nabbi okukuba kubwama mu Luganda. Nabbi yatugaana okubwama mu swala nga embwa bw'ekola ki? Ng'embwa bw'ebwama mu swala. So twegendereze okubeera nitutegeeza ebyo ebiyungo ne biba bimeka? Face n'ebibatu ebimeka? N'ebibatu ebibiri. Ebibatu ebirala, ebiyungo ebirala ne tuzzaako amaki? Amaviivi. Bwe tugenda mu sujudi amaviivi gaffe gano galina okubeera nga gakola ki? Gatuuse bulungi. Amaviivi ne biba ebiyungo bimeka? Si bitaano. Ne tuzzaako ebigere. Abantu abamu bwagenda mu sujudi azannyisa ebigere bye n'atandika okusitula, omulala ne yeetakula, omulala n'akola ki? Omulala n'asitula. Okiraba? N'aba nga ayimirizza akozesezza ebiyungo 6 ng'ate Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba ebiyungo bimeka? Ebiyungo 7. So bw'oba ogenze mu sujudi mu swala weegendereze nnyo okulaba ng'ebiyungo ebyo 7 obikozesezza nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yakola ki? Bwe yalagira oba bwe yasomesa nti omuntu bw'aba mu swala bw'atyo bw'ateekeddwa okubeera nga akola ki? Bw'ateekeddwa okubeera nga agenda mu sujudi ku biyungo ebyo bimeka? Ku biyungo ebyo 7. Face, ebibatu birina okuba nga bikutte ku ttaka, amaviivi galina okubeera nga gatuuse, ne obugere buno wansi bulina okubeera nga bukoze eki? Bulina okubeera nga butuuse ku ttaka. Bw'onaaba okoze ekitali ekyo n'ogendera ku biyungo bimeka? 6, ekitegeeza onaaba tokoze sujudi etuukiridde nga Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallama bwe yakola ki? Sallallahu alayhi wasallama bwe yasomesa. Baganda bange Abasiraamu, esswala ibaada nkulu nnyo yetasaanidde kumala kadde nga tetwejjukanyizzaamukko, kuba abantu bangi beerabira. Bwe tuba tugenze mu sujudi tuvuddeyo, entuulo oluusi gye tutuulamu wano waliwo kalumanywera, waliwo kalumanywera, n'osanga oli ng'akoze eki? Ye nga bw'ati bw'atuula, n'osanga oli ng'atuula atya? Naye ng'ali mu ki? Ali mu swala. So ng'ate Nabbi yatugamba nti omuntu alina okunaswaba rijlahu lyumna, si kukola bw'oti. Kino ekigere kirina okuba nga kisituse ne kitunulawa?
nekitunula mu kibla naye osanga abamu nga ye atuulanga bwakola ki bwaba ayagadde. Eswala erimu entuula yaayo nga tuli mu sujud oba akafo akali wakati wa sujudu ebbiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallama entuula gye yatulagira okubeera nga tukola ki yatulagira okubeera nga tutuula nga tuli mu swala. So twegendereze okujjako nga tosobola, oli mulema, oli mulwadde wa kugulu kwamenyeka, kugulu kulukebbwa, kwajja muliro, tosobola kutuula mu ntuula eyo, gwe tuula mu ntuula gy'obanga osaanidde okubeera nga okola ki otuulamu. Naye bw'obanga oli mulamu toli mulwadde, osaanidde okubeera nga okola nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yatulagira okubeera nga tukola ki bwe yatulagira okubeera nga tusaala. Bwe tuba tuvudde mu kutuula okwo, bwe swala bweba yalaka 2 nga ziweddeko ne tugenda mu tashahud, bweba yalaka 2 ekitegeeza eba ekoze eki eba ewedde. Ensonga emu gyenjagala nsembyeyo nayo y'ensonga ya at-tashahhudu al-akhir oba at-tahiyyatu. Nti abantu abamu tusokola ensobi twasoma nti at-tahiyyatu, twasoma nti at-tahiyyatu, abasinga kye basoma ekituufu kigamba nti at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, aye tukisoma nti at-tahiyyatu. Ekyo nakyo tukitereeze. Mu tashahudu esembayo tulina okubeera ntusaalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuba nayo rukunu min arkani swala, mpaji namba mu swala okusaalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaji namba mu swala. Sijja kugamba nti gundi nsomeramu, naye mutegeere nti tashahudu mulina ogiyiga, oba tahiyyatu tulina ogiyiga ogisoma, era tulina okusaala nga tumanyi ogisoma nga bweteekeddwa okubeera nga ekola ki esomebwa. Ensobi emu gye tukola nga tutoola salaamu oba nga tuli mu tutoola salaamu, abantu osanga omuntu ng'agamba assalaamu alaikum wa rahmatullah, nanyenya ki nanyenya omutwe ng'atoola ki ng'atoola salaamu. Abamu bakola batya? Abamu bakuba banyonya ebibatu ng'atoola salaamu, abamu banyeenya ebibatu. Enkola emu eyo si yaffe, enkola ey'emu si yaffe, tugikoppa bukoppi. So tujja kgenda mu maaso nga twejjukanya ku nsobi ezikolebwa mu swala. Mu nsobi ezimu ezikolebwa mu swala, ennaku zino omulembe gwa damage. Mulembe gwaki? Kwambala damage yangi. Tojja mu swala ng'olina damage. Kwa bw'onajja mu swala ng'olina damage ng'eri ku bisambi, kitegeeza nti olaze obwerere bwo, kuba awratu rajul ma baina surra wa rukuba. Kati bw'onajjanga wano damage eri wano ate omubiri gulabika ate ozze mu swala, kitegeeza nti olugoye lw'osaaliramu terusaanidde kusaalirwamu, terutuukaana na kusaalira mu swala. Oba omulembe gwe tuliko gwa fiitingi, omuntu najja mu swala nga bw'agenda mu sujud amagugunyi gonna gakola ki? Galabika, obunyuma bwonna bubikuka, akasaati kadda waggulu. Mulembe gwa fiitingi abantu bambala ki? Bambala fiitingi. So bw'agenda mu swala t-shirt neyeesika oba essaati neyeesika n'empale neyeesika, n'olabira ddala nga mu butuufu akunamye, naye ng'akunamira mu ki? Akunamira mu swala. Bannaye bwe tuba tujja okusaala twambale bulungi. Omuntu najja mu kusaala mu swala ng'azze okusaala mu swala naye ng'ayambadde akawale nga yenna akakoze eki? Kamutipye, nga n'obwereere bwe buyita wonna okola ki? Olabawo, naye ng'agamba azze kukola ki? Azze kubeera ng'asaala. Bannaye emizigiti gino mugiwe ekitiibwa, bannaye swala mugiwe ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala mumuwe eki, tubeere nga tuzze wa Allah subhanahu wa ta'ala, kuba swala gy'osaala tomanyi nti oba oli awo naddamu gisaala,
tomanyi oba omwaka ogujja onaabaawo, tomanyi oba olw'enkya onaabaawo. So eswala gye tusaala tugisaale nga yeringa ekola ki? Yeringa esiibula, yeringa esembayo mu bulamu bwe obwaki? Mu bulamu bwe obw'ensi. Bw'onaagizannyisa onaaba weereetedde ki? Onaaba weereetedde obuzibu. Tubeere beegendereza nnyo nga tujja okusaala. Funa wuzu bulungi, saala bulungi, soma bulungi, tereeza eswalayo bulungi. Tubeere nga twetegekera olugendo lwaffe lwe tugendamu, kuba kye bagenda tusooka nakyo ku lunaku lw'enkomerero bagenda kusooka na swala. Wallahi awwal ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama swala. Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okusooka otubuuza. Eswala gyagenda okusooka otubuuza. Tannakubuuza wazaala abaana bameka, wawasa abakyala bameka, biki mu nsi wakola bimeka. Kye bagenda okusookerako kubuuza, bagenda kusooka kubuuza swala. Tebagenda kusooka kubuuza hijja ze wakola, tebagenda kusooka kubuuza bisiibo bye wasiiba, tebagenda kusooka kubuuza zaka ze watoola, wabula bagenda kusooka kubuuza eswala. Bw'eribanga esangiddwa nga yali nnungi, yali nnongoofu, wagisaala bulungi, ebisigadde tebagenda bikubuuza. Ebisigadde tebagenda bikubuuza. Onaaba weegeereddwa, onaaba oyiseemu, onaaba weesiimye, onaaba owonye ebirala byonna, questions endala onaaba oziwonye. Naye ne kakutanda eswala neneebanga erimu amatinkane ng'empale z'aba 7, obuzibu bunaaba bukoze eki? Obuzibu bunaaba butuuse. So baganda bange mbakubiriza tutereeze eswala zaffe, eswala zaffe tuzisaale mu biseera. Abantu abamu mu nsobi ze tukola, agenda n'akola omulimu, bw'akola omulimu eswala n'azirindiriza zonna, dhuhuri, asiri, magaribi, isha, n'azisaala omulundi ogwo. Mbu olw'okuba kuki? Olw'okuba mulimu. Bannaye muyige emirimu egukujja ku swala, tegubeera mulimu. Ate mutegeere nti arrizqu biyadillah, riziki eri mu mikono gy'ani? Gya Allah subhanahu wa ta'ala. N'atalina mulimu Allah amuwa riziki. Naye omulimu bwe guba nga gukujja mu kumanya Allah subhanahu wa ta'ala, nkuwa amagezi ogwo omulimu gwetegule. Omusajja omu Allah amusaasire mu Palestine, yavudde Gaza najja mu Jinjaawo. Bw'ajja mu Jinjaawo nga tuyimiridde ku street, nze ne mulaba ne ntegeera nti oyo gwe musaayi Muwarabu, kuba nabawangaalamu mbamanyi. Mutunulira ne ntegeera nti oyo Muwarabu. Allah n'aleeta chance nti najja we tuli, n'atuwa salaamu. Bw'atuwa salaamu ne tumuddamu, ne mubuuza nti enta min aina, muganda wange ovaawa? N'agamba nti ya akhi ana min Filistini, muganda wange nva Palestine. Naye olutalo lwatuyitiriddeko nnyo, ne tubanga buli ssaawa omanyi nti ngenda kufa, buli dakiika evaako omanyi nti ngenda kufa, kuba tewayita dakiika nga tewali muntu afudde. Naye mu kwetaasa ennyo nenziruka nentuuka wentuuka neŋŋamba nti bannaye kati ŋŋende wa? Be nnabadde nabo ne baŋŋamba nti genda Uganda. N'agamba nze Uganda mbadde sigiwuliranga nako era sigimanyi. Agamba nti genda Uganda eri abantu abalungi. N'agamba nga bw'omanyi nti olutalo olubeerawo, ba refugee bakoze batya, babatikka ne babasuula ne babayuwa gye babayuwa. Kati ye ne bamutuula entebe. Bamusuula entebe ng'alina muwala we. Muwala we nga bamutemako, bomu zamutemako ebigere. N'agamba nti ng'Omusiraamu bw'obumanyi nti Omusiraamu akhul muslim. N'agamba nti bwe ntuuka entebe nga nimu $3 byange ebyo 3 ne ŋŋenda entinda ne mpangisa ennyumba ruumu emu, ne nteekamu muwala wange ne ntandika okunoonya omulimu. Bwe nnoonya omulimu ne mbeera n'omuntu eyandagirire nti genda Ejjinja, ojja kusangayo omuntu bw'ati ne bw'ati akutwala awali omulimu. N'aŋŋamba nti nenzija Ejjinja wano
nensanga omuntu oyo nantwala awali omulimu. Bwe yantutte awali omulimu, yantutte mu Nairobi Breweries, neŋŋamba nti nze oba nfa kanfe naye sisobola kuvuga mwenge, sisobola kukola mu ssogolero lyaki lya mwenge, oba nfa nga Allah kyasazeewo nfe kanfe naye sisobola kukola. Kyenjagaddemu ki? Njagaddemu kubajjukiza nti omulimu kasita guba gwa haramu, guleke lillah, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuggulirawo. Omulimu bwe guba nga gukujja kuswala, guleke lillah, Allah ajja kuleetera emirimu nkuyanja, naye niya zaffe ennafu ku nsonga eyo. Omuntu omugamba n'agamba abaana bange banaalyawa, omuntu omugamba n'agamba naalyawa. Allah yakugaana guli, lwaki ogenda okugukola ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yagaba emirimu? Muwanike emikono gy'osabe Allah, omugambe nti ayi Allah, omulimu guno gunzija kuswala nga teswala nnyanya ttaano ez'olunaku naye nzigatta omulundi gumu. Ayi Allah, nkusaba ompa omulimu. Bana enniya zaffe zibeere ngumu, enniya zaffe zibeere nywevu. Omusiraamu tasaanidde kukola mu ssogolero lya mwenge. Omusajja onaaleka omulimu era n'agamba mbasaba emitwalo egi nzireyo e Kampala. Ogwo omulimu gukoze eki? Ogwo omulimu gunneme. Wallahi twamuwa emitwalo ebiri yeereyo e Kampala. Azze mu nsi temuli gwamanyi, temuli muganda we, temuli wa kikaaki, baganda be baki? Be basiraamu. Afunye omulimu gwafunye gwa haramu, aguganye. Ate nga gwe twaligambe nti kasita musajja atandika butandisi kakole ki? Wallahi aguganye, agambye nedda, sisobola, ndiyimirira ntya mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kanfe naye nga sikoze eki? Sikoze mulimu ogwo. Bana muyige okugaana n'okuboola emirimu egibajja kuswala. Omuntu n'obeera ku mulimu nga tokkirizibwa kusaala, nga tosaala mukama wawe ayimiridde awo olw'okuba tojja kusaala, ogwo gubeera mulimu gwa nnabakyuga. Bannaye musabe Allah subhanahu wa ta'ala akuwa omulimu ogwo nga gunakusobozesa okubeera nga weesinza Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa, ogutakusobozesa muganda wange gwetegule ng'obudde bukyali, osabe Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba nga akuwa omulimu omulungi, kuba Allah subhanahu wa ta'ala ye mutonzi waffe, huwa arrazzaaku wa huwa alfattaahu, ye mugabirizi yaggulirawo buli muntu yenna. Muleme kubeeraawo kutendewalirwa nti nabeeraawo sijja kufuna kyakulya, ate abaana bange tebalina fiizi. Agaba ekyokulya yaani? Ye Allah. Agaba fiizi yaani? Ye Allah. Olowooza nti mulimu oguli gwe gukuwa ebyo? Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki? Enniya zaffe zibeere nywevu. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga atuggulirawo bwe mulaba nti bizibu, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubanga abitwanguyiriza. Nsaba n'ebigambo ebyo twejjukanye nabyo era tubikolereko. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu baddu be abawuliriza ebigambo ebirungi era ne babanga babikolerako. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna sigara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.